Nange bwetyo saba Katonda kumanga we biba kumanga bulaza kwano jo jikuvuyira ebyo byaso kumanga we biba ayera naguma ebyo byaso kumanga we biba baja bandogerera tindi wontemya ebyo byaso kumanga we kalo biba kumanga obofunye obuzibu ebyo byaso kumanga we biba kumanga obofunye obuzibu munnange ogumanga weka gesene funda wadde era ogumanga weka omusalaba ogwetise kuba ndina Katonda mmema bikalu fekinga laifalo kuba ndi asora ebyokunsina biva ku ndyeno negema mutonzi oyo yenkajusa mumbeera muganda wange nze nsaba ogume bwekitika Mungu nagera eyemere muyita akazigo musula enjala kweluma kwemanya luca lumunofuna mazima nange bwetyo saba Katonda akume ebintu byange yatenga abalabe bange bebamu ku bantu bange wali eyo afiiriddwa era kaaba timama agenze ne tata yagenda ensereka ye ddala nyanayamba kugamba guma awali Katonda tewali kutya dokita guma awali Katonda tewali kutya kuba nagebana natolawo tuwakanya kyabasazeewo yewe n'ogumanga woba ofunye obuzibu ebyo byaso okumanga we biba kumanga bulaza kwano jo jikuvuyira bino byaso okumanga we biba yanfakwira ayera naguma bino byaso okumanga we biba bandogerera ndi wontemya ebyo byaso okumanga we kale biba ogumanga oba ofunye obuzibu bino byaso okumanga wanakimu yanefuulira ebyamana yuzayuza omuntu gwe nali nesiga gera gwendeke waka ku mukyala wange nakimu teyansasira ddala mukwano gwange na mukyala wange oyo mukwano gwange namusanga ku mukyala wange ddala mukwano gwange nze nsazeewo kamutagende mukyala wange ne mukwano gwange mu bintu byange oba ofiirwa maamawo waguma kabe babawo waguma niwaaba mwanawo waguma kola butyo obukyawe enaguma oba ogira ogumanga weizaawo tiwetuganga Katonda yakuweera dakuwa owundi asinga kwewa tuveeyo mu butaala n'obusirwa obutumenesa emyoyo ayi kano kenaye gendongo nsiibe eno nze naawo n'ebirowoozo kale munwaneguma abantu b'ensi batyo ng'olayire ebizibu bw'ovaawo kusalako ebigambo n'oyo gw'owoniza ekyalo bw'abeeyo atakuvuma amaalo bantu wonsi kunikidemu okutegeera abantu b'ensi eno bannema owonya ekizibu nairamu okudola bazibu nnyo abantu b'ensi eno nange bannema kwesiga omuntu kyannema lekera vaazi nazigoba n'ab'emikwano nabagoba ab'emindi nabagoba n'abatanzimba nabagoba nasigaza kale kuyiriba nakunyirira okumanga ofunye obuzibu munnange ogumanga weka ngenze nefunda wadde era ogumanga weka ng'omusalaba ogwetise Okay, kodi bakagwa omwekumire ku channel ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga. Mwebale emirimu, mwebale okuyiya, mwebale okutetenkanya, mwebale okutwenda. Nawakobera nti channel ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga. Eno biba bindimu. Ntuko kubanga nsasira kubalwaire bona gye bali. Wena twasasira kwa bafiirirwa. Wena twasasira kuna buli muntu ene ali bita mu kizibu kiri solo kwanga kikola kiki munigirizibwa. Nikunze mwene Dr. Hussein mwene Busoga mugana wange soka olamuse kubawuliriza ba channel ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga tusokere side eno abawuliriza ba channel ya Dr. Hussein nsonga ku nsonga mwene Busoga nti muli mutya mwebale kumeyo mwebale kuwuliriza bembi basoga mwebale kunonereza bwemba buyaka obwa bembi abasoga ngaife kale twekweka mu bwekweke titwenda kuidana ebirebenga biyida kati twaleeta ekintu tuleete ekintu ekigema mu bantu
twekwekamu ku katono era mutunonereza ku media kuli ku omwasa mu Masamos so ononi aho bofunye enemba donadone do omwasa mu Masamos mndosanya era wenawo tujja kubanga tutane side eno ya muganda wange yona atulamusa kumpolampola alamusa kubawuliriza bachano ya muli muti abachali bange abalinde Dr. Hussein Nsonga ku Nsonga mwebale nnyo kuwagira chali wa fono era naffe tuli basanyufu n'okutukyazza wano nnyo kati tulesa oluyimba muluwulidde amanya nerobozi amanya nze Dr. Kenny Woz nga bulijjo yabayimbira mufuna mpola nabayimbira mujja kwabika lwali lwa Lusoga n'ennyimba nyingi era otekamu Kenny Woz tujja kusaka microphone yako tukatse okay era osobola ogenda ku Google oba ku YouTube ku TikTok otekamu Kenny Woz 1992 ojja kumfuna yes okay wenawo ndikwenda omusolo kubanga mumenera mu kwa abantu obwemba buno mwakoze true story oba oluyimba luno twalukoze okusinzira ku mbeera omuntu gy'ayitamu omanyi omuyimbi ffe twatondebwa okulaba embeera n'okugisoma ate ne tuginnyonnyola abantu buli omu asobola okubanga asobola okutegeera nti kino asobola okkibeeramu naye ate asobola okkivaamu enkya nga si kya buli lunaku so tulina okuguma so tulina okuguma byonna ebitutuukako tusobole okubigumira oba omukyala agenze oba kugobya ku mulimu oba kiki kyonna olina okuguma kati ke kayimba ako nakemba atera niwo oba niwe sawa dino mu myaka gye tulimu tetusobola kuyiya kintu nga kigema bwa ku bantu bonka twena bitugemaku kitofu era sawa dino tetunonenkereza kati bamalagala n'abanonenkereza ebinene ebiri ebyaira bakube byayife tukuba true story tukalituuka yeyo bona bembi aye bemba kubira ebyaira byo bene bye babonanga atefe kati tukuba kiriwo byali waife tukuba kiriwo kiriwo nawe kyolabako nomanya kitufu ino okuguma imwe kwa msinzira mwaka mtika twembe kubiriwo ebikutuuka ku ebintuuka ku ebituuka nikwole kiringa okufiirwa fena tufiirwa kati tulina okuguma banji bebatoola ku abakazi era olina oguma kitofu bakutoola koja wetaamu muguwa olwokubanga bakutwaire ku mukazi nga wetaamu ate omuguwa gwakiye anti era twemba kubitutuukaku ampegano olina enembe mekaye nze ndina enemba 8 nemba 8 ewe nkwidino ate Kenny Woz ezange kati zanema n'okubala nyingi kubanga nyimbiddeko bana byabufuzi nyimbi ezange nenyimbirako n'abantu omanyi naffe abayimbi tweyimbira oluusi ndidukira wayemberaku omukyala baali bamweta Gladys eyava mu bulamu obwensi rest in peace aliyinza Gladys MP wange namuyimbirako akayimba lwakuba nti era tekagenda nnyo yadde wakakolako naye tekagenda nnyo naye ngera gyekali ku mutimbagano anti awo yali akawuumula yakava mu bulamu obwensi kyali kibi nnyo era kitalo abantu beruuka mwenna kitalo nnyo omukyalo yali muntu mulamu nnyo naye katontekateka da mutonzi ampegano tulirindirira akemba kano tuli kale kulali lwaleero oba akemba kalifuluma lwaleero mwana mulezi akagemye muni Digital Pro niye nafuuse ensonga abembi mwena nga muli eyo ng'okalijja kuku munange saidi da namulesaawo mafubira okalitegeera kyebeeta ndongo nkusaba omwembi wena bitira ku ye Digital Pro akukolere ku akemba niwe kabakalala weire kalala soko owulire empelaga production yene eno omwana mulezi gyasobola okubanga leero afumba oni Digital Pro afuuse wansonga omusajja okuzigyeko Kampala okundeeta eno si kyangu kitegeeza kyakola akimanyi omusaada bamubitiza bubitizaye ngaakuba kati katusubira nti mulijja atandika kubanga mwemba babiri oba mwakoze mu bwakulabo twakoze kolabo netuwanika abawagizi n'abasalawo abagizi webasalawo wetuwanika tukola babiri wetatuwanika era twakubeera ife nga naye nga ze mukukiriza okwange ejja tuwanika kuba kati dokita kakikuttemu tukikubye teri kirala obugambo obusembayo musobola okwanga mulagirira abantu endongo gye tulina okubanga tujagaana nze Masamos omwasamu
ku YouTube ofu nene badange wona mukutu jona otamu omwasa masamo obo omwasa mutu ku TikTok ndiyo yona ojadifuna wobo yenza okubira ku Dr. Hussein yena alinado yes don't ene bado tudilina okay ampegana ate Kenny Wozi we bakola batya kati baganda bange mwenna obango yagala nyimba za Kenny Wozi genda ku mutimbagano ku YouTube genda ku TikTok genda ku Google gweteka mu Kenny Wozi 1992 oja kusanga enyimba zonna eriyo girada lwoyogeddeko tulinayo mufuna mpola enyimba nyingi eziriyo kati ne luno lugenda kubeerayo okutandika n'olwaleero so tubasaba mutuwagire ate n'ekirala emirimu tugyetaaga kubanga tuli bakozi omukozi yenna bayeetaaga omulimu twetaaga emirimu twetaaga mu n'abatuteeka mu ssente si bakiri Yali naffe tuzirina naye ate twetaaga batwongerako. Ate nenzo baka kasente titwembadde amalongo. Ne mbadde twemba ne digema mu bantu era digema buli ku muntu. Siza kuwemula. Tuda abalongo. Okay. Ndowooza tujja kunja kubanga mberekereza nga amakanti Katonda asobola okubanga abakuma mbaire ninze Dr. Hussein ni maganda bange Kenny Wozi agayita ku ni muganda wange Omwasamo Master Amos. Okay. Muba bulungi tubende ino akume. Dala mukwano gwange nze nsazewo mutagende. Mukyala wange